byogerera bineno nga kooti enakawa mwana wattu walinga owaliwo obunkenke oluvannyuma lw'abajjaati abasajja abambalanga abajjaati okusalako kooti eyo nga bagenda okubeera nga baleeta okwozesa Dr. Kano Kizza Besigye aleeteddwa mu kooti mu bukuumi obw'amaanyi ne banneebyo bye bavunaanyizibwa emisango ku guno omulundi tatwaliddwa mu y'amagye atwaliddwa mu y'ennakawa Magistrate Court gyali mu kubeera nga bawuliriza omusango gwe amagye yes kooti yes okusaba kwa bukama ne kuddibwamu twakozesebwe mu kooti etali y'abamagye neera kusaawa zino ali Nakawa Magistrate Court yali mu kubeera nga awulira ennemba n'emisango awebwe abaddewo obunkenke oluvannyuma lw'abasajja bakutte emigewoomera wala abambadde ebya bbulaaka okusalako kooti okubeera nga bagenda kuwa obukuumi mu kooti munda ng'omusango guno eno gukwajja ebyo bibeereddewo ate nga n'abanup supporters be bakwata luli eri nga bagenda okubeera nga kampeyini za omukulu Nalukola zigenda otandika emboko esooka evuga amasasi gakubibwe mu bbanga nabo baleeteddwa simanyi lwaki limited numbers eri mu kubeera nga broadcastinga ebintu ebifaanaganako nga bineno simanyi waliwo regulations oba waliwo ki simanyi naye ndowooza NTV eri mu kukola follow up eri mu kubeera nga broadcastinga ensonga zino simanyi lwaki abantu right now balinga nga bafiiringa nti NTV eri mu kutwala ekintu ky'amawulire okubeera nga tebali objective nga tebeekubidde side bakikubawo nga wekirina okubeera unlike on other media platforms endala naddala media houses endala ekyo tekigendamu nnyo mu details kasita nsuubira abagezi ekyo bakitegedde nina beera nga nkuwa updates ku ki exactly ekibaddewo mu kooti na biki ebivuddeyo oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okubeera nga awozesebwa wano ku SMX Media gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere